muganda wange Kasuku kuku wazabanga omusajja ono mwagala nnyo mukulu Kasuku bwe twasigala bamulekwa abatalekangana bamulekwa basigala nga bakakkamu netuga nti wayi twekwanye ate afiira omwana asula kumala tasulako katugende mu maaso n'okukola kale nno olunaku olwali omukulu Kasuku muleete tulabe nga tukola emirimu nga bwe tugitambuza bulijjo naye njagala kwebaza kwezi onkolera abantu beno bali a bit civil bategeera omanyi abantu baffe batera nnyo olowooza nti ffe tetutegeera naye kiba kirungi nnyo omuntu bw'olaba omanyi omuntu society yaffe yeeyagala bebeekulabira mu byakisiru mu biseera bere mu byakisiru naye abantu bo bano ku channel yo bo bakkiriza nti omuntu atambula evolvinga era njagala okubeebaza feedback oluusi ngiraba temubulamu era miguunya obeera ogiraba nga boogera ebyekisiru Kasuku ebyo yogera byaki n'omugamba I have a degree, I have a diploma, I have a master's. Byonna biri under my pillow. I got them just to be as stupid as you are or what? Okitegeera. So, and I think tulina okuddayo tutandika valuing education. Kuba ndowooza social media no beyajja abantu abasiru ne bayitirira ne balowooza we are at the same level. So, we have that problem kwezi. So, comment ez'ekisiru omukutu guno kwezi media. Yes. Naguzimba buliko abantu ab'obuvunaanyizibwa abantu baagwo tebavuma bwe babanga waliwo ensobi bawabula buwabuzi naye tebavuma era bw'olaba yavumye omanya nti oyo mugenyi yenze embeera nzize wano kale bwe tugenda okutambula wabula nga majukiza nti nno aba Proma Herbal Research Center wali Emmengo bakyagenda mu maaso n'okujjanjaba endwadde ya sukaali endwadde ya pressure endwadde ya ulcers gwe ng'olina ulcers nga zikuli bubi bannanga ulcers zitta ulcers manyi zatta mukwano gwange wane namuŋŋoona bambi bamusanga afudde mu nnyumba kale nno mugendeeyo ku Proma Herbal Research Center Mengo bakutabulira eddagala mwaba sukaali ne bwoba nga wabotoka ebigere oyina amasavu mu emisuwa gyonna gikutulika gendayo wali Emmengo bajja kukujjanjaba eddwaliro ddene ddamba bajja kukolerako bw'ayagala okusala omubiri osooka n'omala n'okuvugamu mu ggaali wali n'odduka n'emisinde ku byuma byabwe n'oluvannyuma ne bakujjanjaba kale nno gendayo bali ku simu noti 7 9 7 noti 2 noti 7 noti 9 7 noti 2 beba Proma Herbal Research Center batuteekeramu ssente mu pulogulaamu yaffe mukulu Kasuku olunaku olwaliro mbadde musanyufu Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga bw'avuddeyo n'akyasanguza lwatu nti byonna ebyaliwo naye Obuganda mu mwoyo gwa Sseruganda busonyiye Tamale mirundi ebintu byonna ebyaliwo mu biseera eby'obulamu ekintu ekyo kinsanyusizza neŋŋamba nti Katikkiro ate ng'atukoze bulungi kaakati kiina ekifaananyi kye kirazi nti Abaganda bonna babadde boogera ebiwanga olaba abanene bakkiriza okusonyiwa byonna ebyasooka kubanga omuntu aba takyalina musango nti nno oba onoomuweereza kino gwe mukulu Kasuku okirabyemu otyanga gwe eyali mu mukwano gwa Tamale kumpi oli yali taatawo ekisooka njagala okubuuzaako abantu abatulaba n'abatuwuliriza eri natandikidde mu giya nnene kati njagala kusooka babuuzaako nti mwebale nnyo emirimu gye mutuusaako engalo mwebale kulaba bintu bino mwebale tuwagira ate mwebale kubeera naffe now ekisooka it is a good gesture from Buganda nti eraga nti now that is in the past ideally ffenna bwe twandibadde mu bulamu omuntu bw'amala ovaawo kati oba okyamuteekako embeera yaki waliwo abagamba tuli musiikuulayo n'akawanga ne tukookya nanti era byonna mubeera mubikola nga ki ekinadda society ez'edda zaagunjulanga omuntu waali nali ne Buchaman naŋŋamba eyo mu ghetto they love the ghetto bombooko yeeseka ate bazigabira mu kiro kwota hafu kiro embooko bo tebalina bino byakugenda ku poliisi okujjako ng'osusse ne bakangavulira awo mbooko zo n'ozifuna hafu kota kiro mbooko 5 I mean 25 half kilo
kilo 10 nga baba kuba nyingi andi emboko 10 ezimala okugwa ku bubina n'obeerawo owiiki namba nga bakuyisaako kiwero kibisi chances of you doing kyewakola luli zibeera nti so kati ne Buganda edda ina engeri gye yakwatangamu embeera zaayo okitegeera tekyali nnyo muffe nti omuntu ne baaba afudde sima tukola biki obitegeera ebyo so nkiwelukaminga Buganda that was a nice gesture ndabye ayogera ndowooza muganda wa Muzeeyi Mirundi abaddewo yarichinze out because well for them as a family kati they have a name to protect bo bakyaliwo and they wouldn't want abaganda okubateekako eyo embeera nabwe kyali ku Besweri Mulondo okitegeera so kati ekyo kyawedde Katikkiro tumwebaza however yes Tamala ayinza okuba alina byeyayogera abantu abaganda n'abali emmengo bye balowooza nti byali bikyamu naye nina ekintu kyentera ennyo okugamba abantu nti byo bye yayogeranga si bikyamu are they willing to look into them ebyali bikyamu byeyogerangako yes okubitereeza kuba kati ate ye Tamala Mirundi yavaawo naye ate bo bakyaliwo. So yes, it will be bad for people to one day bring back videos saying omugenzi yayogera. Omulaba Tamala Mirundi bwe yayogera. Obirabyo birabise. Yes. Omanyi mu Africa wano tuyina ekintu omukulu tasobya. Which is okay. Omukulu tasobya mu public. Ne bamugambirako eri ku bbali. Ate era n'omukulu ne bamusaba nti bamugambirako eri ku bbali. Acknowledging nti waliwo ensobya alabe bagikola ki? Yes, so Buganda as a kingdom nga Katikkiro ya to represent nze fenna kirungi nnyo kyebakoze. It's an important gesture, it's a goodwill gesture plant ekyo kiwedde naye nabo balina okuddayo ne batunuulira mu nsonga ezimu kuba olaba olina owuliriza ennyo nkubuulira kwezi ne bemba ne musiru ntya sisobola kwogera bintu 1000 nga temulimu kyokola ki kyopiikingamu so balina okuddayo ntolire bwabeera mulalu byayogera oteeka okupiikingamu abantu so Buganda epiikinge erabe ku bintu bye yayogera owabaawo bye balina otutereeza babitereeze kuba kijja kuba kibi nga bo bamaze omusonyiwa kati nga ne bamusonyiye ate abantu bakomewo nga kuno batunuulidde bo bagambe Katikkiro ssebo n'omusajja yayogera baati nga tewali kikoze ekyo tewali kituuse kakati ebyo bwe bityo bibadde twagala okutunda ku nsonga eno eya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okugoba Kisaka bagobye Kisaka ne Luyimbaazi yinginiya n'abadde avunaanyizibwa ku byobulamu olaba ti Pulezidenti teyalwawo okugoba Kisaka. Ekyokubiri Pulezidenti kino kye yakoze teyasoomozeza opposition kubanga kati bano betulonda bo tetubalinaako buvunaanyizibwa. Pulezidenti abalinaako buvunaanyizibwa nga Lukwago, Banyanjula, Baluyirika. Olowooza teyalaze indicator nti nammwe abalonzi bano nammwe mubaseeseekulewo. Kati ekisooka President Museveni nze I'm a firm believer that nobody should lose a job. Alaba Kisaka ayinza okuba adafuna miliyoni nga 2 abadafuna kati ya 5 omaye bagamba the higher you go the poorer. Kati bwetebereza mungu ovuddeyo mu life eyo okomyewo ku ground ojulo okitegeera so nze sikiririza nnyo mu by'abantu kuluzinga mirimu nga tebakola. Soko mpulirize quiz. Me I'm not a firm believer in people losing jobs. However, I also don't believe in lack of service delivery. Abantu baffe ekintu kino President kye yakoze wagenda beerawo ebintu ebijja okukyuka. Era omwaka guno nga tegunaggwako ogenda laba abantu bangi bajja bafayalinga kye kimu ne next year. President ajja kuba agenda tandika okugoba abantu ebyaddala because kino kati nkikubuulira. President Museveni waali singa tebyali bino bya myaka President Museveni yandibadde takyalina nnyo kyatwagaza. Yandibadde yagenda dda naye obuyinza n'emyaka kati saawa eno President Museveni ayagala consolidating legacy ye. Ate kati mutabani we ye alina byamugamba n'amugamba nedda wadde kuba kati jjukira
president ebintu ebimubonyabonya abantu beyalwana nabo ne family ye kati baagaziwa bonna baagaziwa takyalina bwababeezaawo kati olaba olunaku olwaleero ngenda kugambayo kino emyaka nga 13 emabega nali nga tolina kyoyinza kuŋŋamba nnyo kubino ebintu bino ebyekisiru nga tolina kyoyinza kuŋŋamba nnyo nali bwomu nga nina ejjajja wange aye nga jjajja wange tansabiriza ye kyayagala kimu kundabako olosi nga yange kyayo ensi nga njewulira njikutte bintu etambula nga bwewagibala kati nenzaala omwana benazaala omwana yesu olusi nga sifaayo ne kati benzaala omwana aliko maama we aliko abantu be nembeerawo era nga sifaayo nenzaala owokubiri n'abaddako awo kati ntuuka nga yes waliwo ebintu ebimu byotukanga ekijja kijje ne waliwo decision ezimu kati kyasobola kukola bukozi because yes my son is 10 years 11 years ajja naŋŋamba daddy this and this okitegeera kati mu myaka nga 10 okuva kati oba 15 nja kubanga ate kati omutabani alina byateesa ate nga naye kumpi azadde myaka 26 25 24 kati nga family egaziye webali benna awangala oyingira emyaka 7 ali n'omuzukulu ajja kuba akoze eki oba okitegeera kati nga n'ebintu byonna byenkoze ebyobugagga tebikyali ku nti Nikolasi oba baganda bo bakika nali nina n'okulowooza ku bazzukulu lwegyo emyaka atejjukira bw'ogiyingiramu obeera nokyayogera nnyo na mutabani wo bazzukulu bwe bato babeera ewaka so every time system bwekola okuvaako wabeerawo decision zosa kyasobola kukola buki kati walina okuvaayo someone mu baana abakuvaako avaayo n'aga nti kati bannange dadi mumuleke kati nkyambadde ekimala either mukyalawo oba muwalawo oba mutabaniwo omu ku bo naga nkoyo kwata taata wange offside obuvunanyizibwa mbwetisi so kati in this picture from what I hear kati General Muhoozi alayika okuba naye alina bwakooyedde ng'akooye ebintu ebimu ebigenda mu maaso kati n'aga nti baba yetasobola kati ffe tujja bikola tujja muteekako kasita akole ki that is the perception we have so because President Museveni wants to build a legacy naye ababbi bakyamulemesezza bambi abo ababbi bajja bakwatako system zikyuka mpola kati olaba ekisanja ekijja linda cabinet gyanalonda ojja labako abantu abalina emyaka 4 3 2 olwo system etandika okukola ki kati basooke bagitight marking mpola ojagana nga tuzzeeyo wali okitegeera so kati President Museveni abeera alina ebintu byayagala okukola naye nga benkunyonnyodde awo kati ayagala zimba legacy ye and this is part of it kati abantu bamukiteezi be baafa president kati in my mind as a student of human behavior waliwo emyaka gy'otuukamu nga tokyapapa you want to establish toyagala okolere mu nsobi kati pressure President Museveni gyalina eva mu opposition akaliro kati kawulira kalalamu kuba ate bano abaliwo gw'omanya abantu abakuvuganya nga ate bo batwalayo n'ebintu kituufu kati nga tomanyi nabe ba operatinga kuba olaba bano ba Ssenyonyi ba Bobi Wine bayinza okuba nga bo babategeera maybe ba operatinga batwene naye kati waliyo abavubuka abali ku ground bakakuyege nti kati abaana bakenda ku macanga bagamba bamakinga bagenda ku parliament nga Bobi Wine takiriimu Ssenyonyi takiriimu tewali akirimu nga Nebesije takiriimu ekyo no kikulumya omutwe otegera kyegamba abantu bwe boogera buli omu ayogera kuva eri gyali tomanyi tolina ngeri gy'omanya nti kati eno ye senta yaabwe oba okitegeera kati olina okubeera careful one for you not to work under pressure yaffe and then to be accurate so
kati kyekyabaddewo kati madamu Kisaka ne bamugoba ne ttiimu ye. Nze ndowooza madamu Kisaka I don't know behind the scenes kuba nawulira awo ebyali byogerwa waliwo abaali baleese eddiiru ya kasasiro eyo ne bagifrustratinga nga baagala bamurecycling nakati waliwo faamu 3 nakati waliwo faamu 3 ezigamba nti zo zisobola okurecyclinga kasasiro oyo n'avaamu amasanyalaze naye bagamba nti bwe baatuula mu meeting omwo waliwo abantu abaazanya nga baagala ssente nina omuvuka kyali wange nali Peter yandagako ne ku documents yalina abajamani abaali bazze in fact ne bamugamba dde asome West Management n'abisoma n'abitegera waali wano muka kyali wange avuga Range Rover ne bamuvaako nandaga meeting abantu ze baatuulamu ekitegeeza baali balwawodde abantu wabere ku simu ye ne batuuka point we balina okugirira oba enjawulo ye yalemesa buli kimu diiru neekola ki neeyiika kati bwe batuuka abantu nga bafudde awo kawukawe nalina obuzibu era nange bulijjo mbadde nga neebuuza nnyo nti pulezidenti n'atabaako kyakola nga abantu baafa nze nina omwana gwe nali ntambula naye nga nva kujja yaawo nali ngenda Kyanja nga tutambula omuvubuka ali awo bano babuka nga wala babbansa baani nga tutambula kyali wange twali tumaze awo kiranga kankuwerekereko kyali wange musinkana ne mwokyayo beetuti nambuulira yali kwolwo naye yasuze wa muganda we n'akeera okuvaayo naye yaŋŋamba muganda we mu nnyumba mwe baalimu abantu nga 8 ne muganda we abalala 7 ttaka ly'ababiri katonda wange nandaga magnitude yekyagwa mu kiteezi naŋŋamba ebyo byowulira nti abantu abaabikibwa kasasiro baali 30 bamulimba president yagambye 50 yaŋŋamba ebyo byonna sibituufu yaŋŋamba ekitini abantu 10 katonda wange kuba yandaga ettaka gye lyali ne gye lyabikka ng'ettaka lisokoolayo omuti ogwo ogwo ne gulisikayo nga lyali ly'amaanyi yaŋŋamba ennyumba zonna ezaali awo kati bala nti waliwo ennyumba nga 10 ku landfill area awo wonna bala abantu nga 2 ettaka eryayiika ate nga waaliwo abaali waggulu kasasiro kati 5 maybe bo be baakafuna naye ate nga wakyaliyo n'emirambo egikyabuze naye nga bwe bagamba nti kati bakebere mu ndoomu waliyo abantu abataddangamu kwogera n'abantu baabwe okuva olwo kati yaŋŋamba ekitini abantu abaafiira omwo kuba ate enkuba yali etonye ng'abantu bali mu mayumba ku makya saa 2 tebakeera kuvaawo so president ya reactinze abantu omutima ne gitukkakkana unfortunately nze ndowooza Kisaka has presided over the worst times of Kampala mu modern times wano nti ekibuga bw'okitulumya kati tekifaananikako bw'ogerageranya ne Jennifer Musisi naye ate nze sinenya Kisaka ate era nnenya president buli ekigenda mu maaso mu Kampala president teyawa bantu abo political he did offer his political will nga bwe yakolera Jennifer Musisi president ku Jennifer Musisi nze emboozi nagiwulira eyo gye tubeera yali determined ekibuga kino kikwata omanyi waliwo abantu abajja ne basomamu ekibuga twagala kifaanane ekiti kibeere ekiti ne bamulaga n'ekibuga bwe kisobola okufaanana obwongo bwe n'abeera determined kyayagala Kampala afuuke world class kyakibola abaagobanga abatembeeyi nga president political will agimuwa era nga babagobawo nga tewali kituuka kwani naye bwe baatuuka wano ku gundi ku Kisaka eyo political will tebagimuwa anti kakati bagamba president mbu Jennifer Musisi yamulemeza okuwangula Kampala mukambwe agoba abatembeeyi agoba abantu ku nguudo anti naye nga te president ye yali amaliridde ng'agamba ye at whatever cost eventually ekibuga bwe kinaateera ne kirabika nga bwakyagala bajja kukola ki naye kati jjukira ebyo ebiseera ebyo bya Musisi ebyo era waaliwo nawo weevu okitegeera so president yawa ono mukyala in my understanding I may be wrong I may be right teyamuwa support eri nga gye yawa Musisi nti okutuuka ku point nga abakozi tebasasulwa
ni sente babadde bazifuna abakesisi kisikirowooza babadde bazifuna kuba time ya Jennifer basasula anti budget esobola okubeera nga bagikoze weeri naye sente okuva mu treasury otuuka ku bano buli kwota babadde babawa sente naye babadde babawaza ezo zebadde babawa olina okyebuuza kuba kati saawa eno gwobyafulumya sente sente nga tewali ne bagamba kati ekifo kyokka ekifuna sente mu bujjuvu gundi treasury state house ne parliament bokka ne defense nayo tezifuna mu bujjuvu kuba bagambako ne bagamba nti mwasaba biliyoni 5 kasooke tubaweeko 15 kuba sente tewali kati tetumanyi oba sente zibadde zijja mu KCCA so nga ate luli Jennifer we yabeererawo nga president akiteekako emphasis nti ati whatever cost sente ezo muzibawe zonna nayeakatujjukira nti no baba wajjuza obuwumbi 9 okuddaabiriza enguudo z'ekibuga Kampala walabako lwe baddaabiriza anti obuwumbi 9 bakulaga nti kilomita emu bagikolera biliyoni mmeka tojjukira ne road mayor n'avaayo n'abagamba nti bannaye kilomita emu yokka ebeera etya sente ezo oba okitegeera kati biliyoni 9 ziyinza okuba zayisobola kukolako ka division kamu okuba ebiraka awala ne bagenda nga bakubakubawo biraka anti era baali bakola miliyoni omu naye gwe enguudo omanyi bwe zaali embi enguudo z'omu Kampala nkadde waliwo ebintu ebimu ffe bye tutategeera kwezi Kampala is a wetland almost all of it eno wansi naddala 80% of Kampala is a wetland kati president omuntu gwagenda olonda addako balina okuyamakinga Kampala ono ne baddamu ne bamukola drainage ne baddamu ne bakola ebifo fire brigade we zaali zirina okunywa amafuta amazzi kagamba Kampala needs an overhaul oluusi Kisaka tuyinza omunenya ku bintu ebimu naye Kampala mufu naye Kisaka gwali omuwuliddeyo ng'avaayo nga Jennifer Musiki yavangayo n'agenda n'alambula enguudo Kisaka yalabalambulangamu nanti ate n'ekizibu ekyakyomanya yandirambudde ki muganda wange kwezi yandirambudde kumbeera gye ate political will teyamuweebwa from the onset gwe tunula tension ezaabeerangawo wakati wa Lukwago ne Jennifer ono bwe yajja babadde ne kyayi bamunywa nga beekwata ne mu ngalo ekitegeeza Kisaka abadde soft yati kubanga tekyetaaga muntu ali soft Kampala teyeetaaga muntu ali soft kubanga Kampala yeetaaga nze kati kankubuulireko ffe tutambudde ensi capital city tesobola kufaanana bibati kabeere wano wetuli erubaga tetusobola kubanga tufaanana bwetuti ate naye erubaga kalekaleko eno gyolaba eno erubaga eno bakuli wa walabika bulungirungiko enguudo ziraba naye city center city center ekibuga kye tusulamu ekibuga kibi. For me, what I think, it is bad firing. It is unfortunate they fired Kisaka, but someone had to pay. Luyimbazi yomu ku bagoba ku scandal zaaliwo kuyunula ku Katosi Road. Lwaki bamujjeeri nga bamanyi nti nno ye omu ku baba benyigira mu kulya oluguudo lw'e Katosi ate ne bamuleeta mu KCCA. Ati repoti ye Katosi yali tennafuluma ndowooza kwajjukira okufuluma okuggwayo n'ebyandaala kyomanyi nti byandaala omusango yaguwangula baagugoba naye ate ono gwamusinga ne bamugoba awaayi kati awo simanyi nkola president gyakolamu byebiri byegambye nti kati singa batandika okuwa ku bazzukulu nabo ne babawa ku bifo because the business of recycling people also doesn't work. Naye oyo musajja yaani oyo gwogambye Luyimbazi nina akyali bange bakwano be twamukolerako PR ne banga mukolere omusajja ajja tugira bati ajja tukonamu oluusi abasajja naffe omuntu n'obeeraawo abantu baffe mu gavumenti obalaba kati nze olaabe benjogera nti njagala ssente nagamba kasuku gwe buli kimu obeera oyagala ssente abasajja batuuka mu bifo ne bw'omuyisaamu wano n'omuwaana nga twawaana Luyimbazi saafuna ku ssimu ya Luyimbazi n'emu saafuna ku ssimu ya Luyimbazi twawaana Luyimbazi ng'olumumuwaanako ki nti omusajja baamuwadde ekifo omusajja alina sima y'ebipapula b'ebiti musajja mukozi
PR abeera PR ebyo bimanyi fe problemu ya Uganda wano eryemu nti society yaffe kwezi tukyali akayiki tukyali naive buli society bw'ozigenda mukabeera Abamerika goma ya America president nga America oyo Biden enswaza gy'abaswazizaamu ebigo byagwa kati gwomanyi PR abeeraawo ow'okwogerera engeri gye bakiwumbawumba okitegera kyegamba naye ffe wano abantu babanoonya muyina bizibu oli naafuna obwa PS n'atasobola kugamba nti abannaye ka neekuumireko ono neekuumireko oli neekuumireko ono abo bantu bange babanoonya nga balina ebizibu ate ne bajja n'obusente butini ng'ekizibu kyalina kinene gwagenda okyogerera bakuvuma eri takutadde into account. So we don't understand PR in this country, we don't understand branding. Omuntu yalowooza bamuwa ekifo bakwapointinze kiwedde timu zeezo kati gwegenda gweno nawe kagina enkola gye yakolangamu kabeere gundi Jennifer Musisi yali wa mulembe yalina tiimu ng'alina ab'amawulire be ng'alina n'abakuba amasimu ng'alina n'abakubi b'enduulu nga bo babeerawo awo abakuba amasimu bonna yali yabateeka mu KCCA nga bamuntali ng'abeera ku nguudo okitegeera bafuna musaala nze nakubako Jennifer Musisi ku malwaliro agaago ezo KCCA nenkuba ne bantwala paka ku UCC naye Musisi yankubira essimu nampita nanga akasukwa munyonyodde nangamba mpa omuntu eyagambye ebintu ebyo nenkubira oli nanga kale nja mu meetinga changes ne ziringinga mu malwaliro ne bagoba abantu awo mu kisenyawo eno yonna ina mperero wa amalwaliro ne gaddamu okukola nefe wano bw'oyogerako olina akuba essimu mu UCC era biki kati n'omubuuza nti obusungu bunnuma n'okunnuma bakisaka babagobe kuba obeera ne babeera mu positions ekintu President Museveni kye yakoze kiina ekyo kyekijja otuyamba tubadde mu system abantu nga balowooza zibo tebagambwako abantu bakola ebintu oli n'akola ekintu manyi ffe edda ffe twakola nze waffe agula amawulire mu TV nga tuziraba but people were accountable. You can't be in a position gwe nolowooza nti omazeeyo naye abantu tubadde tuyingidde system ng'abantu tebakyalina nsonyi kweza abantu babadde tebakyalina nsonyi ate kino president kye yakoze kigenda tuyambako ogenda awantu ng'abantu tebalinaako nsonyi wadde oli ng'akulaga nti ye amanyi president amanyi first son naye ate wabula byonna ebyo ng'obyogera ekiri mu PLU mupiraawo PLU lweri bakwatamu mulimanyi PLU abasajja ba PLU boogeza amaanyi oyinza olowooza be bali mu gavumenti amaanyi bagajjamu owaayi sajja abwe yaddako boogera babalaata n'okubalaata boogeza amaanyi Twitter muhozi yakoze zikulaga ki kati omuntu yekka nze tamala emirundi yatugamba n'atugamba the only day we shall see another president nga Museveni afudde era I held on to that me as a student the only day we shall see another president nga Museveni afudde obanga akaddiye takyategeera naye ate era ne mu kukaddiwa kwe by the way nga takyategeera abasajja bano abali naye enjagala gye baagala ekintu kino naye akibeemu bajja mulekawo abeerenga kifaananyi olaba system eri Cameroon musajja abeera France najja ne mumunominatinga n'addayo ne bamulangirira wawangudde n'akomawo naye eddiri n'enywera kabbiya n'abeera mu bibye kati byebigenda okubeera Uganda bye bijja obbaawo anti omunauganda ffe abanauganda tetulina nnyo bizibu n'abantu ffe ebintu bye twagala biri simple nteeka eddagala mu malwaliro enguudo zikole amasomero gabeerewo okitegeera ekonomi etambule omuntu ng'agenda mu katale wali ekyennyanja bufo kye kigula omutwalo akigula 3,000 niyo kimanyi nti no singa president yakola ekyo tewandi mukooye ne service delivery yagaana yatuuka n'egaana kuba ninze kwezi nkubuulira
ngenda mu supermarket nga ngenze kulonda bulonzi biswiti by'abaana ogenda bagamba emitwalo 2 gaweddewo naye nga ebintu ebiri mu kaveera naawe tobitegeera nga temuli kati challenge eriwo sente eno economy gye boogerako nti economy ennungi bagizizza batya mu nsawo y'akasuku agiwulire nti economy okitegeera kyegamba naye so kyemadeka nti abantu baffe bali mu offices ezo bategende nti baweereza ffe batuweereze balekerawo olowooza nti baweereza President Museveni ate nga kyebasinga okutunuulira bo balowooza baweereza President Museveni yensonga akyola nti abantu baali batandise nga bw'oyogerako bakuviirayo bakutiisatiisa bakuzza eno bakuzza eri ebyo byonna byonna byakumala budde omunayuganda talina nnyo kyayagala gwe kola enguudo economy etereere mu nsawo mubeeremu akasente nga kanyweramu nga omuntu awulira alinako ku mirembe kati olunaku olwaleero telecom companies zikola sente empitirivu era zitubanye bannange teri azigambako nezisala airtime UCC egamba simu yaffe baatugambye sima baagambye we bati we shall institute an investigation baatugambye we bati kwezi mu Uganda wano you want to back up a phone of 50 GB and you can't to back up a phone of 50 GB mbadde South Africa I backed up 120 GB katonda wange mu kiro kimu nagenzo zuka ngesimu emaze lwenatuuka lwennyini in Uganda you cannot bw'oyingira mu moolu zaabwe baateekamu internet okonectinga buconnectings ku airport oluba oggwako internet n'oteekako yewane waffe Uganda kati kubuulira ebintu ebisookerwako Facebook abaana kwe bakolera ssente baagijjako wano baagijjako olunaku olwaleero e Kenya abavubuka abafunye ssente abagaga bavuga emmotoka ez'akabi bali mu bino byona byetukola fe abantu baffe batugamba mbu wano tuli mu byakisiru okitegeedde yaŋŋamba gwe mwami kwezi okaddiye lwaki tova ku okitegeera nembuuza nti YouTube yatuwa emyaka emeka okitegedde naye nze nga kati wano nkugambye nti nze TV oba radio eyagala okunkolera be batempa miliyoni 5 ekitini nga zezigwa ku akawunti yange buli mwezi siva mu buliri kukeera kwa kati ekanvayo saa 2 oluusi waliwo n'olunaku olujja kati leero olabe tushutinze vidiyo nga 6 wiiki ejja nsobola gyebaka yonna nenziramu okukola ku Thursday nga weebaka bwebasi nga ni mbyange nze kati manyi oshutinga nenga kati weekend benaavaawo mukyala wange netugenda tugenda ejjinja tugenda beerayo Friday tugenda beerayo Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday wani alabirira abaana babeerayo n'abalabirira ffe tuba tugenze mugenze kulya ku bulamu netugenda oluusi tuba netuvuga nga tuli bwezi kibayita road trip paka Busia Malaba tuvuga ku peesi yaffe tugenda tulaba kiri tulambula kiri betusanga awo vibe weri netusula awo kuolo nga munyumirwa obulamu yes but because of these jobs zino abantu baffe mu gavumenti tebamanyi nti kale ate gino mirimu abaana balina okuba enhancing bino byebintu ebitutabudde ffe nga ffe omuntu kanogamba nze nabeera mu mainstream saavuga ku mmotoka ya miliyoni 10 niyo givugidde wano the cam driving is 110 million sijja kwogera byenkola ekitegeera kyegamba nga wembyogera kati ate nze bino mbyogera nnyo mu lwatu saagala kwekwekereza bategeere nti kikola kuwaliyo abakola bino ebintu nga bakiseera balaaja nabakaaba nze njagala kupointingira out gavumenti n'abali mu buyinza nti kino kikola era nze sifaayo kwezi omusolo baguleete oba baagala twewandiise azironga azibalina kye bagenda otuwa kati olunaku olwaliro UCC abeewandiisaayo UCC ebawa obulango balina obulango bwe babawaayo obwa UCC obwa gavumenti obeera buzze kati awo nze ekyo sikirinaako buzibu era ndi mu process yakumaliriza kwewandiisa ngende ntandika otaapinga obulango kubanga obulango bwe bunajjera nze manfuna sente kati gavumenti kyokka obuzibu bwe njofuna nabo yokwagala kuŋŋamba nti enzijjako 30% musolo kati awo wajja ova obuzibu naye gavumenti bwesigala ngaegereko omusolo nga bwe gulina okubeera nze mbeera mmeetaaza kimu
munkolera oluguudo intaneti ebeere ng'ekola tulina bwe twagala okukola upload ng'olina kuva wano ogende ekisaasi ku kafo akamu akali ku lusozi akaliko intaneti n'obeerayo essaawa n'ama ng'ouploadinga vidiyo 5 oba 6 oba okitegera kyegamba so just kati gavumenti eyo kasita ebikyusa fena tulina busi olaba mu mbeera gye balimu wano gye batuyisaamu era tukyali kasita tulya twebaka kati bebanatereeza ebyo ebintu so buli muntu ali mu office you're not accountable to the president, you are accountable to us. Mukole emirimu gyammwe mugikole bulungi. Kijja bbawo otulo kati olunaku olwaleero Madam Kisako baluyimbaza oba oli gwe baagobe kati wa public health akeere ku makya naye agendeko mu ddwaliro lya KCC engalira bifaanana bubi. Okitegeera oli abali tasobola kumonitaringa nakuwa lipooti nakulaga kyekyeetaagisa. Okitegeera ffe tuli eyo ekyanja bagogola emyala ettaka ne balireka ku ngulu erimu ne litandika okuddayo ne balirекako wiiki 2 nga baaligogoddeyo n'obagamba waki ettaka bwe mulijjayo emmotoka tebaawo n'eritika bigenda. Okitegeera kati byebintu ebisinza otusumbuwa as a country. N'ogenda ekkololo ng'ekkololo ebinnya biri eyo ekkololo nze mpita omwo mu kkololo kati bemba nva eri sikwata eno okuddaka mu nkya mpita eno Lugogo bypass gye mpitako nendako temu omwo mu kkololo nzijengu eno ku airstrip kati awo neegabe gye ndaga yonna ebinnya biri eyo. Oho nentuuka nendowooza oba abantu ba KCC balina bamakanika be badiiringa nabo shoko zaffe ziffe okitegera. So kibi nnyo bambi Madam Kisaka omulimu gwamuweddeko. I don't want to think because mbaddeko kawantu nga I oversee people. So Lucy management is okwa yamulemo babiki. I don't want to believe that it is solely her problem that the city is like this. But because she's at the top of the management, tulina big desire. Kakati ensonga endala gye njagala tumalize nayo njagala bannayuganda gibasensuulire bulungi oba walabika vidiyo mukulu Bobi Wine yawadde Bungereza ng'abazungu bagamba nti nno baagala Joel Ssenyonyi kubanga Joel Ssenyonyi yalina okubeerayo olukyala luno naye ndowooza simanyi oba yawaddeyo naye baagala Joel Ssenyonyi kirekawa abazungu bano abati bakoye mangu. Why? Simanyi kiki kye baagaza Ssenyonyi. Wawuli akali akavidiyo akasooka nga bamuwaana. Simanyi kye baagaza Ssenyonyi. So until I know, then I can comment. But I'm happy for Ssenyonyi. Ye Ssenyonyi yategedde gundi bwange n'omwesimbako. Bulora. Bugatti tulwakumanya. Bulora yalangirire ne nga tumanyi waagenda. Ajjaawo. Okadye nalemu. Naye amawulire gabikubye naye nange yali yaŋŋamba namusanga ku show ya Chameleone ng'ayingira nanga akasuku nzija omanyi Bulora musajja wange kuva Nakaweeyo ng'akyali mu mbeera ensi ne mbulula obwasemba yawe yali ambuuza tusobola abayimbi bano n'abamawulire tusobola kukolagana nabo batya ne mugamba Bulora tokompeyo miliyoni 5 nkuwe ideas. Ninga naawe oli mukambwe nnyo. Mu bululu natuula n'abantu natuulako kone ewa CDF natuulako kone ba PS nga bana netuulako ne ba RDC n'obageyininga ati bakubuuza kati tukoze tutya. Omanyi bo bakugamba nti oyagala nnyo ssente bw'omala ba ideas they present them to the relevant authorities they get money they never come back to you. Anti nze kati awo bagambira nti musooke muleete anti kati nange kye nakola kati bonna abasinga tebadda bakutwala ne bakutuuzeeyo ku Serena n'olya n'onywa ne batandika kati kasuku najjayo emitwalo nga 5 zino sooka oteeke mu nsawo. Kati tulina ekintu kye sooka ompe ssente kasi tatandika tulina ekintu Bulora nanga nemugamba Bulora sooka njuka twaye emmotoka ng'enkuba etonya nemugamba Bulora sooka ompeeyo ku ssente enkaluzo z'okoze yakomawo Bulora
oba tazirina ati naye teyaziina naye yali anoonya ideas naye nga mukwano gwange musajja wange simulinaako buzibu tetuli taiti bwe tuti naye at least bwansanga nga nnina wendi bantwala asobola baga nti Kasuku yajje mumuleke oyo musajja wange si musajja waffe naye musajja wange ajje mumuleke oyo awo yo munywanyi nange nno bwendi bwento naye kati naŋŋamba ajjaawo nakawa ewa Ssenyonyi kati ate ne Ssenyonyi naye musajja wange kati awo guli mukatubagiro emabegakaawo yankubira ku ssimu nambuuzaako nakokyayo mukyala we bambi alaba nnyo Kasuku live nakokyayo teyanjokya Ssenyonyi simwoki nnyo ate nga amawulire agamanyi naye ate bridi y'Abassenyonyi eyo giraba be bamawulire abaali ab'olugezigezi abatemanyiza nga tali alya buli wamu gyali abeera akalitulatinzeewo nnyo naye nga of course ye Ssenyonyi betwesanga kyaba alina akikuwa lwakuba ndwawo musanga akaluka 220 kalabyo 2026 buli kibiina kyeteekateeka PFF nayo ya Dr. Kizza Besigye ne Lukwago tebagiganye naye bali mu kupressinga kakiiko kabya kulonda okulaba nga kabawandiisa akakalulu ako kyemmanyi my assumption mu parliament kati njakwogera nnyo mu parliament ebyeno waggulu sirowooza nti waliwo nnyo ekinakyo ayinza okugjawo Museveni kati oyogerera ku level ya okusinziira nze ku byemmanyi ne byennagambibwa tamala emirundi nembikkiriza kati president Museveni sikyagala nnyo mwogerako ate ne CDF nayo nayongera n'akinyikiza naye gwe abasajja they have a firm grip on power ku 31st January twali eyo 40 nensa twalidde omukyala ne ogayi wange omulala yalina woteeri eyo nabiki nga tugenda eyo ku mabeere ga nnyina mwiru ne waliwo beesi gye baatulaga eri waggulu ne wansi omwana n'atugamba kati eyo olabayo abasajja bayo bo banywa enjaga babeera na birasita tebamanyi mu Kasuku Kasuku oli ku Spark TV tebabimanyi be bamugamba nti kati tunula wano embooka ekulya ogenda banyonnyola nti bannange nze Kasuku kibandi w'amaanyi mbikola ku TV YouTube ebyo kati bano abajja oluvannyuma babitegeera naye okugulu kuba kumenyese bali bamenya bumenya nga bamenya ekikajjo mu lockdown eyo wetwatambulanga nalabako abasajja naye ndowooza UPDF bagiwamu Abasudaani n'abasajja nga badduka vuba wamu nga ye ekintu kimu agamba ID oba pass zebagaba kyokka kyayagala nali ne Medicaid DJ waffe bankimye ekyanja tuli empereerwe katugenda tutuukawo emulagaawo mulago jjukiraawo emulagaawo nga waddugalaawo tewaliwo nnyo ttaala sajja nga muwanvu akomerye akamotoka ka taxi akasinga n'obuwanvu ketwali mukavaani n'agamba ID nga Medicaid agirina muli mu taxi tuli mu vaani ze ziringa taxi z'NTV ID ekyatutaasa dereva ng'ayogera Oluswayiri n'agamba ono DJ alina ebibayo bya DJ atugamba mugende naye oluddaka gye ne ID mboozi naye 2026 aba independent ne NRM bagenda kweyongera okubeera abangi kuba opposition ebyempulira ekyenjawulo kyenda ekigenda obeera mu opposition kiri kimu tugenda funa new faces nyingi bano abakadde abasinga tebagenda kudda bagenda kukomawo kiki ekisanja kino abaana ba Nuupu abo balabisizza nnyo abantu bangi ne baba exposing actually enkola ya Nuupu ey'emirimu etali ya bulijjo erabisizza ba politicians baffe bangi ne babaanika abantu ne bategeera nti bano balabika okuba tebali naffe nga bwe tulowooza so
opposition engena ita faces empya nyingi abantu asinga we bajja ofiira kyayivola Nambooze ye alwana nnyo okusigala ne Nuupu tali nga bali wakiri avume buli kiramu kyonna kuba ye amanyi nti amasannyalaze gakyali awo lwakuba emukono awo abeepikira Nambooze nabo bangi. It's going to be a tough shot kubanga Nambooze naye bamunyeenya okufa obufi. Kana akalulu kayinza okuba ke kalulu Nambooze kagenda okugabiramu ssente akoowe ate nga azirina simanyi oba azirina naye okusinziira ekifo ekyo ekya Nambooze abantu abakyagala bangi. Mu Nuupu mwokka nina abantu babiri bemmanyi abakyagala ate nga bali close ku mukulembeze. Omukulembeze olaba yajjeeyo George Musisi n'amuzze ne wasse mu Junganda olowooza bali banaayitawo ebadde still eyatuggo so you never know. Omanyi politics omulaba kati nze nga mwobimbuuzizza politics entambula gyatambula ne gyakyukamu osobola okukera ku makya nga Mpuga yaddayo mu Nuupu nga w'amaanyi nga biri byonna byaggwawo mutuula butuuzi circumstance eriwo ne mukola assessment mugenda olanga ko alliance ya Mpuga tukyagyetaaga n'akomawo. Naye nga Nuupu ogiraba nti nno eyina obusobozi obwo bw'okutuuza abantu ne bakomyawo okusinziira ku arrogance eriyo. Obusobozi buyina naye ate amalala si malala. Bampuga tebabaagalako tebabaagalako. They were never wanted inside Nuupu. Awo bonna abo bajja ne DP block. But because Nuupu yali akyali mwana muto nga anoonya footing n'akansitule bano ngende nabo bandere bamala okundera era abo bangi tebajja kudda tebagenda kudda bangi waliwo n'abakyaliyo nga beesibyeyo bwesibi babamanyi basewungu sebona tebajja baddiza kaadi oba be banaabaddiza kaadi bagenda batekako independent nga wa no polining ground workers okatambule wansi awo babakuba akalulu bakubbe bano bennyini origina abaliyo. Yes. Nuupu tebagalanga kaabo basajja. Naye kiki kyolabye mu kisanja kino naddala ku opposition ekoze bulungi nga opposition endala ezibaddewo kati opposition yago mu parliament bakoze bati kati bw'olaba Bassenyonyi they are standing for something amidst everything they are standing for something by the way kati tukyalinamu essuubi Bassenyonyi bazaake nti ku bibozibozi tulya mu parliament awo bo bakyaliwo ku kye bakyayimiriddewo ku lw'abantu. They are still portraying nti perception gye tulina nti bo bakyaliwo ku lw'abantu bakyayimiridde n'abantu bamukulako kyekifaananyi kye tulina. Bali abalala bonna the politics they are playing may not be right especially bekituukamu nti abantu balina okufunamu kubanga benagana likwezi nti ebyobufuzi kati olaba Kenya Ruto yeefuulidde vice president we yamwefuulidde ate yamwefuulidde anti kati Ruto okwefuulira vice president mu Bakikuyu gundi akyali w'amaanyi Uhuru Kenyatta yes akyali w'amaanyi then Odinga akyali w'amaanyi kati ate waliwo problemu y'aba Gen Z naye ze gye batalinako solution kati ono bamubuuza amaanyi go galiwa nga vice president ogamba you delivered this kuba akalulu njukira kali very close kali bwe kati noza akalulu kaabo oli akawango lya 652 kali very close so kati oli yeebuuza where should my alliances be kuba ye Ruto akyalina okufuna ekisanja ekyokubiri akyagala kati bamala okufuna ekisanja ekyokubiri ono kimu kino ekisooka vice president we akyali radical tayagala oli ayogere na Odinga tayagala ayogere na Uhuru kudiringa naye ate kati bano bakyalimu ebyo ebya lines tribal lines biki ate wazzeewo Gen Z kati Odinga baba basobola omufunira ekya African Union n'agenda mu president wa African Union
abeera tagenda kwesimbawo guddako oyo aba akoze eki oyo aba ateredde kati ekyo ekizibu kibu kiba kivuddewo kati Uhuru agenda kwalayininga naani aba takyalina kati wadde gano amaanyi agayina ate kibeera kyanguwa yono okwogera ne Uhuru kuba president ku ex-president yes. We are no permanent friends, no permanent enemies. Kati yaba atuuka omanyi bw'otuuka mu buyinza obawo ebintu nga tokyabirabanga ffe ng'okyuse abali eno tunyiiga naye nga birina kukolebwa nga gwe bwe kati ne wano waliwo wootuuka nga mulina compromisinga naye bano bo bakiganye deputy we bano ba Ssenyonyi bano ba Ssenyonyi kuba because it is defined by the past balabyeko kuva emabega nti buli wocompromisinga nange mu gavumenti yemaliriza nga yewangudde naye ne bw'otacompromisinga nayo era ewangula andi kati ebeera ewangudde etya wini gy'ofuna nga reefu akuyambyeko ne wini gy'ofuna kati olaba Argentina versus France walabye Arsenal ne Man City left yayambyeko Man City kati eyo wini ya Man City ogiraba I mean draw era baavuddeyo bagitankana naye nga tewali buzibu naye ebeera ekoze eki kati gw'omanyi omupiira gwa Arsenal Man City oguddako gujja kubeera kandanda Arsenal nga tennakuba Man City ennya tejja jjita ekyo nkikusuubiza anti kati bategedde nti ne bareefu bamanyi obbayambako kati kabajje bazibakuba ekkirini Amini we yagambira nti bw'obanga olaba reefu akutawaana mukube knockout okitegedde so kati bano be bali ku opposition opposition ekoze bulungi lwakuba nti problem eriwo opposition eri buli jandu gye bamanyi si yeeno kati Ssenyonyi ne bazaake ba Bobi Wine bagoba muzungu ate omundugavu abasika naye abalwanisa okitegeera kati ne babeera awo naye byonna wali mu kalulu kiki kyeggaye nti ba MP bonna abeebuzaabuza bagenda bakuba akalulu tebajja kudda abo aba opposition ogenda faces empya ozirabire nno ddala ekyo banga okimanyi naye of course era NRM yejja okufuna abantu abasinga lwakuba kati ate PLU naye egenda leeta ababaka baayo gwe boolabanga bagenda leeta independent kati otwahakaga bagenda kujja independent agenda kuwandiisa ekiti kyawe in fact bakiwandiisa dda ekyabigirwa kirinze kwangirwa kati bigirwa mulaba bigirwa musajja wange wetwesanga tunyumya biki bigirwa alina okusooka n'afuna Godfather ali serious bigirwa yalina kunafuya Nuupu anti bw'anaaleeta ekibiina ajja kuba anafuyawo ekyamulema ajja kuleeta ababaka e Busoga nga naye kennyini yakulembedde asooke ye mwennyini ajje kuba luli yalina eya Nuupu ne bamukuba kati asooka jje yenga omuntu asooka jje ekyokubiri bigirwa afune Godfather ali certain okitegedde afune Godfather we nga yooyo si bino bya ono yampaddeyo n'olina nkolako afune Godfather we ng'agenda mmala ebizibu bye byonna amuteekemu akasente kwati obuzibu bwa bigirwa bw'alina kati alina onoonya ssente zaalya ate alina okugoba ebyobufuzi wewali obuzibu kati talina gyagenda nyera kibiina ki kubanga political party omanyi kyo kitegeezo giyimirizaawo olaba mugisa muntu emutawaanyuza lwaki tosiibula anti kati kyebunya kati bigirwa afune Godfather we ng'agenda muwa emmere y'okulya amuwe n'ebyobufuzi amuyamba okubizannya kubanga yabitegeera okubizannya waliyo eyabusoga olabayo waliyo constituency bigirwa zasobola oleeta baafuna Godfather we ng'ali wingi omuteeka mu ssindi however even bigirwa sometimes looks unserious naye lwakuba nti obwavu anti ekugamba sente zino ze zireeta ebizibu naye nga bigirwa asobolera ddala bulungi ekisooka kati olaba bigirwa fe abavubuka tetwagala wagira abavubuka bannaffe batulowooza batuyitako yensonga kyola abayimbi tebawagira Bobi Wine bo bakyamulabira wali we baamulabiranga baga omusajja atuyiseeko
tebamuwagira kati Bigirwa alina okuba ne ssente afune Godfather we ng'alina ssente. Bigirwa iyamaakinge nti nze ye ne ba MP abalala aba bana be bagira ku kibiina kyo be bantu bameka batano atandike n'abo naye for now yabba kizibu abamanyi 2026 kati ate kuliko Nuupu kuliko ekiwayi kya Mpuuga andi kati labayo 2026 era opposition obuzibu egenda okufuna PLU egenda leeta ba independent bo bajja kuba bangi nakugambye oli omusajja yani aye Asafu omwami wa PLU yampeereza message ku Twitter ng'alabye interview ye eri gye twasembayo kukola Kasuku live oyogera ku byati naga akwezi ajje ffe tugenda muteekamu ssente zonna ate tumekeka sure nti awangula nekuweereza ennamba abunga bwagala kunziza mu kalulu lwakwago tobeera ku WhatsApp kankulage message eyo Kasuku teyatuuka alabika gye wagisindikira wali wakyala neze nakuweereza eggulo tewazirabye wamanzi weereza ku gundi uzikuweereza ku nakadisa wuuyo omusajja omulabye toyogera linnya lye good evening kukugamba kweza ajje mu PLU tumuwe card and support naye nga munaagimuwa bulungi nnyo I will take him directly through the processes and he will surely take it on the next member of parliament if he's strategic and capable nenjikuweereza yiyo nga n'ennamba yiyo naye to message zonna kati nja kukozesanga eno kati PLU yegera leetayo ba independent awo wendi kati ojja kusanga ba independent abasinga PLU ye bayina okitegeera PLU egera leeta ba independent abasinga kati ne bano NRM bena rejectinga nabo bagenda kujja nga bali PLU leaning PLU yeba financing okiraba okitegeera era bajja kujja nga bo bali independent ng'ebalaga pressure group PLU kirinde nkikugambidde wano ojja kuga nti Kasuku wayogera kati babeere nga bo ba operating nga ba independent teweewuunya nga ba independent bangi osinga abo opposition nakati era bwe kiri okitegeera okitegedde kati opposition challenge gye bayina mulimu abeerumaaluma mulimu abaana abato abagamba nti bali bakadde kalate mulimu Besigye n'ekiwayiki ne kubaako original FDC eri yasigala eri ne kubaako ne bano if they don't find a way to harmonize they are going to be in a big problem. Ekibiina kyokka eky'opposition kati saawa eno ekiri kalekaleko kiri kimu ate surprisingly UPC anti UPC yo erina gyejja ba MP baayo inaawo awo mu Western awo UPC ekyali ereetayo MP omu babiri neryoka ekwata Lango region eyo ne ba MP baayo nga 8 kati ogenda otuuka nga UPC ena ba MP 10 era nebeerawo era yo teyagala kuwulira kibiina kirala kyonna kya opposition tebabaagala era teweewuunya n'okeera lumu nga Jenomoza ajjidde mu UPC kiki andi kati tuvuga tuddayo gye twava asobola okukeera ku makya najjira mu UPC saaga n'ensi mukama abakuuma so byebyo tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde ne mukulu Kasuku sibula kubatula atategedde byenjogera nze nange njogera bintu nga bwe mbiraba nze okuba mbyogeza busiru mbyogeza buto but that is how I see things and endaba gye mbiramu abavubuka bangi abasomyeko nga nze bwe babiraba kati gwoyinza obutabitegeera kyenkusaba be humble be kind with your comment gani naye Kasuku okusinziira ku kino kasita ononviirayo omukutu gwa kwezi saagala guwemulirako ojja kuwemulira mu comment however ate waliwo abamu abakikozesa akasonso mbu ajja nvume Kasuku olinga bino mbu muddemu ate nyinza obutakuddamu but you pick what you can learn what you can. I'm not byofuzi nze sibimanyi nnyo naye ate nze ntuulatuula n'abantu anti nze ntuulatuula n'abantu katwatula ngano n'emirundi gwenyina olusi tutula naye tunyumya bano bakansala ba Lubaga abeeri nakawa biki kuba kati bavubuka tutuula nabo ne tuwayawayamu okitegeera so bw'owulira ekyono n'owulira ekyono nawe n'okozesa amagezi g'amazaale kuba oli mu Uganda n'ogatta n'ojjako analysis kano naye ng'abantu abali eyo abali mu buyinza
mutandika okuwa ku bakyali baffe emirimu bemuyita abazzukulu kuba kati ffe president tumuyita jjajja tandika okuwa ku bantu baffe emirimu nze bayinza obutagumpa nti gwe boosi kuba saagala nnyo bwa boosi naye bakeera ku makya nga bawadde kyaliwane nga iddi wa KCCA nange ne mupolota nanga nti kasuku ebipapula birina nti biibino kati gwe tuula wali ku boodi ya lands awo tutandika okukola naffe ffe tunaatuladde mu bifo eby'amaanyi tukoye okwambala t-shirt kwezi oli mutuufu naffe twagala tutuule batandika tuyita ku mikolo ng'abagenyi abakulu ye tayimu yaffe eno so president Museveni ekintu ekyo simanyi babinaabiraba naye tandika okuwa abantu baffe emirimu abavubuka myaka 3 4 45 ne baminisita mbalaba bano banyamutolo baani baminisita bato babawadde ebifo era omulanga nengukuba nenga nti minisita Nyamutolo nagamba abo abaana abali okumpi ne Kenzo nemaga nti bane bwe olina obusobozi mwogerere minisita tuyina ebifo kati kwezi luli monitor ya forum ya story government eyina ebifo ebitaliimu mirimu miliyoni nga 3 nenga bilya no I mean there are 3 million jobs ezitaliimu bantu bagikola 3 million jobs tewalaba monitor mirimu report yafuna kati kwe kasitofuna nze kasita president appointinga Kwezi Robinson wali nze nga noonya Kwezi department ye breaking it down yetya nangenda ngamba Kwezi nti Kwezi nalabye wensobola okukola mu department yaawo nteekaawo nze Kwezi nga nsaba bipapula ngambimuwa kati abatasomye wano we mujja ofunira obuzibu the illiterate the uneducated so ffe twagala kimu ffe president tetwogera naye tetula abantu abasinga ali mubiza tetwogera nabo naye abantu baffe bebamanyi ate n'abantu baffe bemugwa mu bino ebifo temwefuula nti totulaba okimanyi nze olwaleero Muwanga Lutaya nsanze ku bank Muwanga Lutaya mumanyi okuva mu UAE sajja wange naawe bwatyo kuva dda Muwanga Lutaya Muwanga ono omwogezi wa NRM wa Kiso nemuga nti assistant wa DC oli otya gwewaŋŋaana okujja ku baba nemugamba nja kuyita toweeraliikirira naye nga ayagala okwefuula nenga nti assistant wa DC sintumanyiza afuna sijja zoogera nenga kati yandibadde abuuza nnyo nze naye tesiba assistant wa DC gomanye ekiri awo nze kati kisa kya Mukama mukwano gwange ne bwaba era kisa kya Mukama yaŋŋamba kasuko jjejjeko eggombe eno olabe programu ki eza gavumenti zosobola okutaapinga into kati oyo abeera muntu wo nokkiriza nti eggomba wala naye assistant RDC waki abeera asikeyo empewo yo ng'omusolo gwensasula ku musaala gwange nati we musaala gwafe kyekiri kyegambye nti bo beerabira nti ate be bava eyo era bakomawo eno ewaffe they come back to us amaanyi yeffe ffe maanyi gaabwe era bwe kiri kati bw'ofunayo byetugamba abo abasajja olaba n'abasajja abanyankole kati n'ab'omu East babitandise speaker yazze speaker wadde abantu emirimu awo ku parliament abantu be okitegeera kubanga gw'okuvaayo n'oyitamu wekka tekigenda kukuyamba kikina wekiyambye ate ffe buli lwovaayo olaba buli lwova ewammwe n'okwata ku ono n'okwata ku ono n'okwata ku ono kyonna ekikugwako olina support system y'abantu bangi naye abantu baffe wano mu Central tebaagalira ddala babeera threatened buli lwalaba Kwezi nga ze mu president's office bamuyise bamuwogerera okufa bufi naye kati ffe tuli eno Baluka Kagenyi be bakyanyumya naffe bamujomba Baluka Kagenyi tulina omusajja waffe eyo Kyobe yafuna ssente n'atubulako nga twabeeranga naye ku street Kyobe yabula bangamba yaddeyo gayaza yafunira ddala ssente enzungu ze n'abula naye batuuka nga bafunye ebizibu ne balyoka bajja kasuku tukyazeeko tuteekeyo kale nno ndowooza olaba kati ate aba opposition bo beekutte bwe bati musajja waffe bobi baafuna omukisa abaagala okugenda ebweru n'abasayiningi ne bagenda kati bano beebuuza nti because bannange kale olusi osoberwa kale bwe tutambula